ichumu kyabuga kintu muno mumaka. Ab'ekika ky'Olukato oba Ntimba mu Bukama bwa Tooro be bavunaanyizibwa kulunda n'okukama ente z'Omukama era baba bankizo nnyo okulaba nga kacaayi k'Omukama kali ku mutindo gwetaagisa. Kyokka obuvunaanyizibwa buno nga bwe bulambikibwa baali baabusulawo dda. Kino kye kyatanudde abakulembeze b'ekika kino okuyita olukiiko e Fort Portal okubajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe n'okutuuza abakulembeze b'ekika okutandika okukola emirimu gyabwe. Bano bagamba era bakufuba okulaba nga beekulaakulanya ng'ekika. Teekeriza ekintu ekitali kya buli kiro ekyokukwasa abantu abatwakomere kwebembera amasaza kubaheereza ebikwato ebirabakonyera amacumu ekihandiiko ky'Oluganda ekiremi Constitution ebendera enyakuro amakuru g'omuziro gw'Oluganda n'empindo yenyini enyakuyezire eri guli muziro gw'Oluganda. Karicha yeitu runde byobuhangwa byeitu kabigenzeni bihwaho mu bana abato bana bakuzarwa n'abaisiki n'abojo bugenzeni bihwaho biresirwa abazaire bonyini tibakuteka mu amani abana babo. Aboruganda tayikora mu mulimo buli muntu tukubungira nsobora kumuhente yasobora kulisa akekurakuraneza akaruga mu bunaku. Era bagaana abazadde okulaba nga bayigiriza abaana baabwe ennono n'empisa zaabwe. Nabatu tulina kurora ngo abazaire abaana baitu twabalinda ombwire buno. Ekyokubanza nibagenda kwihayo oburwaire bwa silimu kagingo. Ekyakabiri nibagenda mu ngeso ezo batalyongera kukoraki kugamba ngo balyegaruka mu kandi bajja basisikara mu bisimbe ebibi. Abaana bakuzibwa n'engeso amaka gaikara gateekaine kandi kuswera n'okuswererana biterekere habwokuba kakwata bakuterekera Oluganda n'olufwa. Ye Reverend Samuel Baguma omu ku bakulembeze b'ekika kino avumiridde abatabula n'okwawulayawula mu bantu olw'eddiini ate nga ye yasangawo obuwangwa. Haroho n'eddiini ezinyakwizire nizichwamuchwamu abantu abandi nibagamba nyowe tindi w'Oluganda tinyine Luganda kandi kuno Oluganda luroho Aboruganda rwa Levi kakumi mwenkumye ibiri Aboruganda rwa Reuben kakumi mwenkumye ibiri bakaba nibemanyira eddiini n'obuzara baziyizire ziri kuchwamuchwamu abantu baitu Oluganda rutakiriza kuchwamuchwamu ngana. Bano basabye abazadde okukuuma abaana baabwe okwewala okutaayaaya gye bayigira emize egy'enjawulo n'okubeewaza ebikolwa by'obwenzi. Mu kiseera kino Tooro kye kimu ku bitundu ebifumbekeddemu ekirwadde kya mukenenya n'ebitundu 14 ku buli 100. Of Abasambo Abarukwera clan where they are discussing matters of clan importance.